ekyamazima mbadde ku nsonga ndala lwakuba ne bagamba wali nze misaaki mpiteko ku omugenzi simanyi fiti wafaanana nansomeramu olumba ne ndutegeera nekifaananyi nakyendaga nokuja wano okubaako obugambo bwenjogera eri omugenzi badde ndi mu kugenda bagamba yogere bugambo ngabomeka mubuuza njogera ki ku kyesimanyi nambuuza sikulaga ekifaananyi ekyamazima omusajja ekifaananyi kyandaza nkomesa kibadde kyakabi naye nga rest in peace abaferewo musician fena lyekkubo lwakuba munekengera mulwembeera ku lumbe bagamba walumba aleka waba emitwe emiyaaye kati lwembeeraawo nga nze wamutwe muyaaye sirwawo ndasooka netegulemu gamba bwe tugenda gawereza ku ssimu mweri engeri nti noki emutegedde yamala respect mwana abafiirwa muno tubanywereddwamu omutonzi amusonyiwe ebyamusobako mukama amulamuze ekisa ebibibye katubitwale kati omuyimbi eyeeyita omunene ekyo kikujjako ki nga Alien Skin kyakoze? Yes, David Mugema oba Daudi Mugema abadde tayimba nnyimba nga tugeze dansolo, tugeze raga, reggae, R&B nedda. Abadde ayimba nnyimba za bandi. Naye kati owakadonkamu kikujjako ki gwe okugenda n'olaba oba n'obeerako ku lumbeerwe? Ekyatuukawo owa Joyranda mwakiraba abayimbi baagaana okuyitirawo. Ekyatuukawo owa Young Mulo mwakirabye abayimbi baagaana oyitirawo. Ku Daudi Mugema nawo abantu bagaanye okuyitirawo. Alien Skin naye kennyini atabadde mukwano gwagambye n'ekifaananyi bakimulagiddaawo. Naye musajja atasobodde okugendayo. On top of that nawa ne speech entonotono ku ekyo kyantegedde ku Daudi Mugema. Akaseera Misa Ssemakula kabadde naye namugamba waaye waliwo olumbe. Era abadde ndi mu kugenda mu bibyo ne bamugamba naye nakkiriza. Ne bamugamba baako ne koyogera naye nakkiriza. Kati omulala kimuggyako ki ng'owereredde obadde omumanyi wategeera uli eri mu SMX yakubikira n'otegeera mu Daudi Mugema afudde na bwe kimunga naye neera siru naawe n'ogaana otuukawo tokanga muntu munnammwe muyimbi munnammwe. Awo no Alien Skin gwe muyita omuyaayiyaayi bw'abasingira. Obuntu obwo obutonotono bw'olaba munnange bwe bukeepinga mu society. Naye olumbeerwa muganda wa Joyranda ng'afudde abayimbi mwagaana okgendayo. Young Mulo n'afiirwa taatawe abayimbi naye ne mugaana okgendayo. Nalabayo Nubian Lee yekka kwegamba waliwo embeera eriwo kyokka kati omunene omuyimbi tugeze omunene sijja kwogera linnya namala afuna obuzibu ne mulaba nga mumwetoolodde weemuti kigasa ki? Wano ku SMX Media gwe nawe n'omuyimbi omutongo andyagadde recording olimbalo mu studio ey'omulembe tukubireko obukubizi kw'enamba y'essimu ate nawe ng'onoolimbalo olwa audio wandyagadde okubeera ng'olukolera video bambi tukubireko kw'enamba y'essimu ebisigadde obitulekere.